buterevu tugende ku nsonga y'olunaku olwaleero. Wetukira olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 5 nga bwe nkutegeezezza ensi yonna egenda mu maaso n'okutunula olunaku olwa Environment Day era ng'enteekateeka eno yatandika mu mwaka gwa 1973 nga olunaku olwaleero era ne Uganda wamu yeegatta ku nsi yonna. Tugenda kubeera sironko mu nteekateeka eno y'okukuza olunaku olwa environment. Naye mu mbeera y'emu wano mu Bwakabaka bwa Buganda Obwakabaka bulina ministry ey'ebyobulimi, obwegassi, obulunzi ate era n'obuvubi okunokosa n'obwegassi. Kakati mu nteekateeka eno abingi ebiri mu ministry eyo era ebikolebwa naye ate akakwate ku nteekateeka ya environment oba ey'obutonde bw'ensi wadde si ministry y'obutonde bw'ensi naye akakwata kagiriko era ekwatagana bulungi mu nteekateeka eyo. Lunaku olwaleero tulina omubaka tulina mukadde waffe minisita ow'ekitiibwa Amisi Kakomo tugenda okuba nga tuwaayamu naye nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo mu ministry ate obaolyawo n'ebigenda maaso mu ggwanga naddala ffe abalimi naddala ffe abasuubuzi naddala ffe abavubi mu mbeera eyo obaolyawo bye batugekedde ng'Obwakabaka tugende maaso n'okubitegeera ate n'okumanya kiki tuyinza okukola okusobola okuvunuka embeera eziyinza okubamu okusomozebwa ate n'ezo embeera z'oyinza okugamba nti obaolyawo ziyinamu omukisa gwe tuyinza okukozesa okutambula obulungi. Oweekitiibwa nsanyusa okulaba ku BBS Tefayina eyaffe. Nange nsanyuse nnyo okubeera wano ku makya ga leero weewaawo we buzibidde atukwaseeko nnyo naye nina essanyu lingi nnyo eri abatulaba n'abatuwuliriza era eri abalimi, abasuubuzi, abeegassi n'abavubi ne bannamikago ab'enjawulo be tulina mu minisitule yaffe ey'obulimi, obwegassi n'obusuubuzi. Weewaawo Oweekitiibwa lunaku olwaleero nga bwe nkutegeezezza lunaku lwekuusa ku butonde bw'ensi. Ekimu ku kizibu ensi kyerina ekikyalina okusomozebwa nti abantu abamu tebannakitegeera nti ddala kizibu naye ng'ate abamu bakitegedde n'abalala bakirowoozezzaako n'abeebuuza nti lwaki embeera eri bweti batandise okufuna ansa nti butonde bwansi bwe bugenze bukyukakyuka abamu bakiyita climate change. Obulimi tebusobola kwawukana na butonde bwansi. Ku ssaawa ya leero bwe nga bw'otunulira ministry yo n'enteekateeka ze mulina kusomozebwa kwe muyiseemu n'ebirala eby'enjawulo ensonga eno ey'obutonde bw'ensi oba eya environment nga tukuza olunaku lwa environment olunaku olwaleero mugikutte mutya? Bannayuganda mubatunuulizaawa? Mwagala bakole ki? Mulabye okusomozebwa ky'okuliyo mu mbeera bwetyo? Weebale nnyo omuzukulu wa Ndugwa. Okusooka ekisinze okuleeta obuzibu mu butonde bw'ensi be bantu okutyoboola ate obutonde bw'ensi omuli okutema emiti mu ngeri y'ekyeyononero, omuli okukozesa ettaka obubi, omuli okusaanyaawo entobazi obuyitiridde mu bantu baffe. Ndowooza n'obunafu mu kukwasisa amateeka ag'obutonde bw'ensi tuli mu katyabaga nga bw'olaba nti abantu batema emiti nga bwe baagala. Abantu baddidde emiti bagitema bafuna amanda, emiti bagitema bazimbewo, emiti bagikola balime ebintu ebitali miti. Era entobazi abantu bazisemazeewo nga amazzi mugaali galadde gawummulira. Era kyova olaba nti kati gundi omuyaga bwe gujja oba amazzi agakulukuta gayingira butereevu mu nnyumba z'abantu. Baba bazizimba mu ntobazi amazzi gye gaakola ki gye gaawummuliranga. N'olwekyo eddagala ki lye tuyinza okukozesa okuwona akanyambere gaako? Okusooka abantu kubakubiriza kulekeraawo okutema miti mu ngeri y'ekyeyononero era bateme emiti nga bagoberera okulambika okwali baweereddwa National Forest Authority era n'okubakuutira ate okusimba ennyo emiti. Katikkiro adde atukuutira nti buli mukolo gwe tugendako wabeewo okusimba omuti. Bwe kuba kwanjula mutwale omuti si gumu si ebiri wakiri esatu bagisimbe. Ne bweba mbaga musimbe emiti. Ne bwe bafa abavudde Makka ng'okomyewo ng'okola sukulu yo simbayo omuti ewakaawo edduwa gy'oba olombye. Ne bw'oba oli ku mmisa kwebaza Katonda byonna kwaga buli kintu ekikolebwa batuga tukikole ki tusimbeyo omuti
tujja kwesanga ng'emiti gikoze eki ne bannaffe ab'obulimi nga gye tunayogerako mu maaso tubakubiriza ne bwe tukugamba okusimba emmwanyi simbamu ate ku miti naddala ate egy'ebibala waliwo emiti ate emibi egigenda okwonoona obwonoonyi obuki obutonde bw'ensi naye tugamba nti woosimye omuti gumu wakiri simbawo emiti emeka 5 singa buli muntu asimba emiti kati mu Buganda tuli obukadde nga 15 singa buli obukadde 15 buli omu alina olwasimba omuti oyinza okwesanga emiti gyali badde mingi ddala ne tuwona obuzibu kati bwe tuliko. Ekyokubiri abantu badde tulekera okusimba mu ntobazi. Waliwo minisita wa gavumenti eyawakati yakyogera honorable Otafiira nti ogenda mu lutobazi oli kikere. Lwaki twerekereze tuleke kugenda mu ntobazi ate naffe lwologera mu lutobazi bw'onoobanga ozimbyewo ennyumba olina obuzibu bw'onoobanga otaddewo nnimiro era ajja kuba n'obuzibu enkuba bw'eneetonnya wajja kuyitirira kiki amazzi obungi era ate obulungi bw'entobazi nti enkuba bw'eba eyitiridde amazzi galina we gawummulira ne gagenda nga gawola mpola naye kakati gajja kuba gayingira mu nnyumba butereevu era eddagala eddala litugamba nti abantu baffe olw'okuba kati mu lunyonyi bajja climate change tetukyekakasa enkuba eneetonya ddi omusana gunaayaka ddi tuteebereza n'abameteorological bwe bakubuulira ebintu oluusi eba nteebereza weebale nnyo kakati ffe tugamba nti olw'okuba tukubiriza abantu kulima olw'okuba okulima kutwala ebitundu 75 ku buli 100 ku bantu baffe ng'oggyeko n'okubakubiriza okulima ennyo naye kati ogere okulima generally tukubiriza abantu nti tulekeraawo okulima nga tusuubira enkuba eva waggulu tugatemu obuyiiya tutya bw'obanga tubadde mu biseera ebyenkuba kati nga bwetegenzeggwawo abantu badde tubakubiriza era mu gyonna gye tubadde tugenda mu mwanyi terimba nti mutandike okusima ebidiba ebinnya amazzi tugaterekemu tutereke amazzi essaawa bwetuuka ey'ekyeya nga tulina obuddukiro tubaga nti bw'onoobanga olima nkufuna ssente olina okutegeka engeri gy'onoobeera n'amazzi ag'onoobeera nago buli bbanga bw'oba olima nnyaanya bw'oba olima nakati bw'oba olima mmwanyi kyonna ky'oba olima teekawo amazzi ogatereke essaawa bwetuuka ey'ekyeya ng'olina wookola ki oddukira naye tuli nnyo ku nkuba naye nga tetulaba bintu bikyuse bw'onooba oyagala ku mulimu nga gw'ogenda okufunako ssente katikatero tugaa nti kale n'okusaba essaala n'edduwa byonna birungi naye kakati oyagala osabe nga naawe olina kyokoze eki nga bwe baga nti Katonda ayamba yeekoze eki yeyambye tubakubiriza abantu Ssaabasajja Kabaka okulembeka amazzi ate bwe mumala okugalembeka mugabikke abaana baleke kubigwamu ebidiba bino kubanga bw'osimawo omwana bw'agwawo ate nakyo kiriki kyabulabe tukubiriza n'abantu waliwo abantu abalina omukisa nga balina ebibanja byabwe oba ettaka lyabwe nga lirinaanye entobazi bali nnyo kakati tobakubiriza tutandike okufukirira mu nnyanyi gye bayita irrigation waliwo obuuma era mu myoleso gyo CBS Pewosa emyoleso gy'Obwakabaka yonna gye gibeera n'ogwa National Agricultural Association ogubeera Ejjinja ne mu kibuga kati waliwo obuuma obutonotono bw'osobola okugula n'ogula ka pampu n'ogulayo ne payipo entonotono n'otandikirako n'ogenda ng'okuba amazzi oba mita 3 bw'ogenda okuba ewasooka n'oyongerayo waliwo ate abasobola okukozesa irrigation oba okufukirira okwaki okw'ebbeeyi naye omuganda aga n'owemu akoomera kakati tukubiriza abantu bwe tunaaba bakufuna ssente era nga bwe tutandise okuzifuna mu bulimi naddala emmwanyi zaffe n'okulima emmere tetujja kwewala kufukirira era mwe twalira n'ebya tekinologi omutonotono n'okulimisa ki obumu obutonotono kati abasajja abalima bakendeera tebaliwo naye oyinza okwesanga muguze akuuma katonotono wanga mwegase nga 3-4 nga kasobola okulima ebbanga eddene nga tekakozesa abantu nga 2 n'amafuta n'olwekyo eddagala lyetusinga okunoga okusooka tusimbe emiti okusooka twewala ogitema egy'ekyoyonoonero era ebintu bye twali badde tukozesa emiti kati nga amanda
bwe tuba tulunda tukubiriza abantu baffe tugende mu biogas. Bw'oba olina ente y'emu oba bbiri osobola okukola biogas n'otatema kuba abantu ekimu ku bintu ebisinga okutulemesa emiti kufumba nku. N'olwekyo tubakubiriza waakiri mubeere ne biogas n'amasomero gatwala nnyo enku naye tukubiriza amasomero gakijjumbidde nnyo bagendeko mu kuyiiya nga balundayo ente nga 10 ku ssomero ziyigiriza abaana ne bayigirako bafuna obusobo n'agenda mu nnimiro z'essomero ate ne bafuna ne biogas ow'amataala ne bafuna biogas ogw'okufumbisa mu kiyungu. N'olwekyo ebyo bye tulina okukola nga bw'okyogedde bulungi mu kibi nti obuyiiya tulina okuyiiya ate bye tuyiiya tubiteeke mu nkola tuleke kukoma ku kubyogerako. N'olwekyo tukendeeza okutema emiti tulekeraawo okugenda mu ntobazi era kye tuba tukola twongere okusimba emiti entobazi tuzikuume tulembeke amazzi ate tukozese irrigation. Weewaawo twayenza nnyo twayenza ego wekitiibwa tugenda kuwumulamu bwe tudda tukyalina ensonga nnyingi waliwo n'enteekateeka y'omwoleso okugenda okubeera mu bulemezi mu nteekateeka tugenda kugyogerako tova ku terefayina eyaffe.